الحمد لله حمدا عباده الشاكرين الذاكرين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبتي وأطلابي support Islam in Uganda. حديث يقول عليه إجواء الصحابة أيتوا معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يا بك محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني بعملي amugamba timbulirayo omulimo gwe nnyinza okukola nga bwe naba nkoze omulimo ogwo yudkhiluni aljanna, Allah agenda kumpa ejjana. Kati kigenda kukomaawo Allah kumpa ejjana wa yubaiduni annar, abeere nga neesambya omuliro. Sallallahu alayhi wasallam yamugamba nti lakad sa'alta an adhim, yamugamba ensonga gy'obuuza Ma'aaz nene, wa innahu layasirun, naye ate ntono nnyo ala man yassarahu Allahu alayhi, singa Allah naalikwanguyiriza. Ensonga gyeyamuwa yamugamba nti ta'budullah, yamugamba nti twala obuwangazi bwo n'obudde bwo bwonna ng'osinza Allah, la tushiriku bihi shay'a, tongattako kintu kyonna. Kituyiga mu hadithi eyo, ashiriku dhulumun, sookera ddala ogattako Allah subhanahu wa ta'ala buli azaamaanya obunene. Ate omuntu okwawula Allah subhanahu wa ta'ala bwe wenkanya obufemberayo ddala mu bwenkanya omuntu bwe yandibadde akola. Mwekumire ku support Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.